Yoswa essuula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yoswa yali ng'Akaddiye nga yaakamala emyaka mingi. Mukama n'amugamba nti, Okaddiye waakamala emyaka mingi, naye wasigaddeyo ensi nnyingi nnyo okuliibwa. Eyo y'ensi esigaddewo, ebifo byonna eby'Abafirisuuti n'Abagesuli bonna, okuva ku Sikoli okuliraanye e Misiri okutuuka ku nsalo ey'e Kuloni ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, ebalirwa Abakanani, abaami abatono ab'Abafirisuuti, Abagaaza, n'Abasadodi, n'Abasukulooni, Abagitti, n'Abekuloni, era n'Abavi ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, ensi yonna ey'Abakanani, ne Meyala ekyali eky'Abasidoni, okutuuka ku Afeki, ku nsalo ey'Abamoli, n'ensi ey'Abagebali, ne Lebanooni yonna ku luuyi olw'ebuvanjuba, okuva ku baalugaddi wansi w'olusozi Kerumooni okutuusa ku Makasi awayingirirwa, abali mu nsi ey'ensozi bonna okuva ku Lebanooni okutuuka ku Misuserufusumayimu, be Basidoni bonna, abo ndibagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri, kyokka ogigabire Isirayiri okuba obusika nga bwe nakulagira. Kale kaakano ensi eno ogigabe okuba obusika eri ebika 9 n'ekitundu eky'ekika kya Manase. Awamu n'oyo Abalewubeeni n'Abagaadi baaweebwa obusika bwabwe, Musa bwe yabawa emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yabawa, okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ekya Lunoni, n'ekibuga ekiri wakati mu kiwonvu, n'olusozi lwonna olw'e Medeba okutuuka ku Diboni, n'ebibuga byonna ebya Sikoni kabaka w'Abamoli eyafuga mu Kesuboni okutuuka ku nsalo y'abaana b'Amoni. Gireyaadi n'ensalo ey'Abagesuli n'Abakamasi, n'olusozi lwonna Kerumooni, Basani yonna okutuuka ku Saleka, obwakabaka bwonna obwa Ogi mu Basani eyafuga mu Asutaloosi ne mu Adere ye yasigalawo mu Baleefa abaasigalawo, kubanga abo Musa yabakuba n'abagoba. Naye abaana ba Isirayiri tebaagoba Abagesuli newankubadde Abakamasi, naye Gesuli ne Makasi ne babeera wakati mu Isirayiri ne kaakano. Ekika kya Leevi kyokka teyakiwa busika, ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro eri Mukama, Katonda wa Isirayiri, bwe busika bwe nga bwe yamugamba. Musa n'akibwa ekika ky'abaana ba Lewubeeni ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yava ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ebiwonvu, ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ekya Lunoni, n'ekibuga ekiri wakati mu kiwonvu, n'olusenyi lwonna oluliraanye Madeba. Kesuboni n'ebibuga byakyo byonna ebiri mu lusenyi, Didoni, ne Bamusubaali, ne Besubaalumyoni, ne Yakazi, ne Kedemosi, ne Mefaasi, ne Kiriyasayimu, ne Sibuma, ne Zeresusakali ku lusozi olw'omu kiwonvu, ne Besupyoli, ne Pisuga awakirwa, ne Besuyesimoosi, n'ebibuga byonna eby'olusenyi, n'obwakabaka bwonna obwa Sikoni kabaka w'Abamoli eyafuga mu Kesuboni, Musa gwe yakuba awamu n'abaami ab'e Midiyaani, Evi, ne Lekemu, ne Zuuli, ne Kuuli, ne Leba, abakungu ba Sikoni abaabeera mu nsi. Era ne Balamu omwana wa Byoli omulaguzi, abaana ba Isirayiri ne bamutta n'ekitala awamu n'abalala abattibwa. N'ensalo ey'abaana ba Lewubeeni Yoludaani n'ensalo yaagwo. Obwo bwe bwali obusika bw'abaana ba Lewubeeni ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byamu. Musa n'akiwa ekika kya Gaadi, be baana ba Gaadi ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe Yezeri, n'ebibuga byonna ebya Gireyaadi, n'ekitundu eky'ensi ey'abaana b'Amoni okutuusa ku Aloweri ekyolekedde Labba. Era okuva ku Kesuboni okutuuka ku Lamawumizuupe ne Betonimu, era okuva ku Makanayimu okutuuka ku nsalo ey'e Debiri. Ne mu kiwonvu Besukalamu, ne Besunimira, ne Sukkosi, ne Zefoni, ekitundu ekyasigalawo eky'obwakabaka bwa Sikoni kabaka ow'e Kesuboni, Yoludaani n'ensalo yaagwo okutuuka ku lubalama lw'ennyanja ey'e Kinneresi emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Obwo bwe busika bw'abaana ba Gaadi ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byamu.
Musa n'agabira ekitundu eky'ekika kya Manase, n'omugabo gwali kitundu eky'ekika ky'abaana ba Manase ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yava ku Makanayimu e Basani yonna, obwakabaka bwonna obwa Ogi kabaka w'e Basani, n'ebibuga byonna ebya Yayiri ebiri mu Basani, ebibuga 6, n'ekitundu ekimu eky'e Giriyaadi, n'Asutaloosi ne Edereyi, ebibuga eby'obwakabaka bwa Ogi mu Basani, byali by'abaana ba Makiri omwana wa Manase, ky'ekitundu eky'abaana ba Makiri ng'enda zaabwe bwe zaali. Obwo bwe busika Musa bwe yagaba mu nsenyi ez'omu Mowaabu, emitala wa Yoludaani ku Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba. Naye ekika kya Leevi Musa teyakiwa busika, Mukama Katonda wa Isirayiri bwe busika bwabwe nga bwe yabagamba.